Omukazi Precious Tumuhire yalabikira mu katambe ng'atulugunya omwana Toya Tumukwasa ow'emyaka 4 gyokka olunaku olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'ekira Sharon Niwaha ng'amusomedde omusango gw'okutulugunya ebbujje Tumuhire gw'akkiriza. Tumuhire nga mutuuze w'Ekirinnya Bweyogerere yakkakkana ku mwana Toya n'amutulugunyiza mu kinaabiro nga yalabwako ng'amufunyaafunya nga bw'avaamu omusaayi wakati ng'omwana amwegayirira era ng'amutegeeza nga bw'atajja kuddamu wabula ng'ono tawuliriza nga waliwo yakwata akatambi kw'ebyo ebyali bigenda mu maaso ku ssimu ye era akatambi ako n'akatambuza ekyayamba poliisi okukwata kali butemu Tumuhire. Bw'abadde mu maaso g'omulamuzi Sharon Niwaha amusomedde omusango gw'okutulugunya ebbujje Tumuhire gw'akkiriza wabula kino omulamuzi tekimulobedde kumusalira era n'amusindika mu nkomyo y'ebaka ey'emyaka 4 nga bw'alya ku nfumbire nga n'empewo z'eruzira bwe zimufuwako. Bw'abadde asalira Tumuhire ekibonerezo kino omulamuzi Niwaha ategeezezza nti kino akikoze kuba obuvune n'okutulugunya bye yatuusa ku mwana ono byakumubeerako lubeerera era nga ne bw'alikula bino tebiyinza kumuvaako nga n'emitimbagano gya kubimujjukizanga. Tumuhire ng'atemera mu gy'obukulu 35 yakwatibwa okuva mu disitulikiti ey'Ekibaale gye yali addukidde oluvannyuma lw'okutulugunya omwana ono ng'okunoonyereza kwalaga nti yali amaze emyaka 4 ng'akola nga yaaya mu bazadde b'omwana gwe yatulugunya nga bwe yakwatibwa yasaba abazadde b'omwana wamu ne bannayuganda bamusonyiwe olw'ekyo kye yali akoze. Ebikolwa eby'okutulugunya abaana bizze byeyolekera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga waliwo n'omukazi Stella Namwanje ow'emyaka 33 omulamuzi w'ekkooti y'e Masaka Rosias Twemujjuka gwe yakaliga emyaka egiwera ddala 35 ng'ono yasingisibwa omusango ogw'okuliisa omwana wa mwannyina ow'emyezi 11 gyokka empitambi. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agale.